Leero abesimbye ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North bakutte olunaku olw'okutaano nga bagenda banoonya obululu ng'akwatidde NRM Bendera Hajat Farida Nambe asoose kwetaba ku mukolo ogutegekeddwa Minisita w'Obwegazi Hajji Haruna Kasolo ng'ono abadde asisinkanye abatuuze abeegattira mu bibiina by'emyooga mu Bwayisetto abasobye mu 1000. Ebyokubeera nti twetaaga secondary school Eno Hajat Nambe gyasinzidde n'atendereza President Museveni olw'enkola y'emyooga gy'agamba nti eyambye nnyo okukulaakulanya bannayuganda wabula n'asaba bannakawempe balowoozebweko mu ngeri ey'enjawulo kuba balina obwetaavu bungi ng'asabye bannakawempe okumulonda asobole okutumbula enkola y'emyooga mu bitundu byabwe. Yabaagala nnyo n'ayiiya puroguramu eyo ey'emyooga buli muntu asobole okubeera ng'afuna n'aleeta PDM n'aleeta presidential skilling programs n'aleeta n'ebirala bingi n'agikuuma mu mirembe. Oluvudde wano yeeyongeddeyo ng'agenda anoonya akalulu ng'asibye atalaga mu luka gwa Kawempe 2 era ng'atusseeko mu bitundu okuli Nammere, Mugalu, Tula, Kiganda wamu ne Sebagala kw'ossa n'ebirala nga bakirava nju ku nju ng'agenda asaba abaayo bamulonde. Obwedda buli watuuka nga batuuze bamulombojjera ennaku gye bayitamu era n'abasaba okumulonda agenda abasakire kuba obusobozi buno abulina. Bannange tubasaba mutuwa akalulu buli lwolaba basikola ki? Ate bba abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform leero basisinkanye abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda ng'ekibatutte kwogerako ne ssentebe omulamuzi Simon Byabakama akakulira abannyonnyolye ku bulumbaganyi obwakolebwa ku munnaabwe Kanserias Nalukoola Luyimbazi bwe yali ava okwewandiisa. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Rubongoya annyonnyodde ensonga ebatutte kw'ossa n'ebyo bye boogeddeko. Omuze abantu baffe aba NUP be bagenze bawamba twogedde ku fujjo lye bakola ku b'amawulire abajja ati n'abalala efujjo lyonna lye badde bakola buli lunaku naye ne tubabuuza n'ekirala bano abantu bwe mubakwata mubatwalawa kubanga tetunalabayo omusango ogugenda mu kkooti ne guwozesebwa ku nsonga eyo buli by election bakwata abantu abalina obululu butiikinde babatwalawa ye abaayo obululu bwo bulagawa. Ye Kansol Nalukoola ayogedde ku byamutuukako abasirikale b'ekitongole ekyajja ati bamule bamukube n'okumuyuliza engoye ng'agamba nti ye buli gy'alaga ab'ebyokwerinda bamulumbagana awatali nsonga. Bajjaati bano abambala abayisibwa obukookolo abantulugunya n'okututuusaako ebikolobero eby'amaanyi bapoliisi ba UPDF aba bulijjo oba akakiiko k'ebyokulonda kakyayinawo embavu bye bimu ku bibuuzo bye tubabuuza. Agamba nti si kya bwenkanya abakulembeze okuyingirira akalulu k'abantu ng'aweze nti si waakukkiriza kibba kalulu e Kawempe nga bwe guzze guba mu bitundu ebirala. Ayagala okubeerako ne mu 271 aliba ku ballot paper kyokka ng'ate yalonda akakiiko k'ebyokulonda ate akategeka okulonda ate ye mwe yeetabye. Ekigambo ekyo mwe temulaba nka tekisobola kutuwa bwenkanya dembe lya buntu lye twandyenyumirizzaamu mu byokulonda. Ebula ennaku 7 bannakawempe basalewo ani anaabakiikirira mu paalamenti ng'adda mu kifo ekyalimu omugenzi Muhammad Ssegirinya ng'abesimbyewo bawerera ddala 10 era nga baakulondebwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.